akawungeezi kaleero kwaniriza nateera ku Munyo Live tugutandikidde ate n'abatuuze abali ku mwalo gw'Ebuhuuka mu ggombolola y'Ekyangwali mu disitulikiti ey'Ekikuube. Bano baludde nga bawanjagira gavumenti okubeera ng'ebafunira amazzi amayonjo. Kyaddaaki bafunye akaseko ku matama bwe bafunye amazzi amayonjo nga gabaliribwamu akawumbi kamu mu obukadde 600 okubasobozesa okubeera nga beewala endwadde eziva ku mazzi amajama. Kampuni yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukulaakulanya enzizi z'amafuta eza Kingfisher Oil Fields eya China Offshores Oil Company CNOOC Uganda ye yawomyemu omutwe okulaba nga amazzi agabadde geyambisibwa abatuuze galongoosebwa okuziyiza endwadde eziva ku mazzi amacaafu ng'ekiddukano, kolera wamu ne typhoid. Abatuuze betwogeddeko nabo bagamba nti babadde bakozesa amazzi agava mu nnyanja mu Ttanzige wamu n'ag'omudumu agava mu mugga Masika wabula nga macaafu naddala enkuba ng'etonnye. Gennyanja woganywa nka Lake Albert yaitu ebamu olunyo lwingi ohuuramu olunyo abandi bagambaga olunyo tinkulunya n'omuntu akuga lusozi nagamba aga amazzi g'ennyanja galimu olunyo lwingi then tukyera ntuba nagano agakusiruka kuruga mugera kuno goni ganuulira ni amaizi gari mabi njura yegwira amaizi gabagara mabi obukozi no buyakubetagwire tukatunga amaizi mababo kwa tukatunga nanka yokutamu gatreating amaizi ago bakaba batamu gaheza no nkamezi nkabiri bataine nanka mubazo kubatamu kanko kuba kututera ekyo nakyo kikakigikizuba amaizi tugatunga no tukatunga njura tagasiska konka gabatari treated. Engineer Sam Kajojo nannyini kampuni eya Samka Construction Company eyakoze omulimu ogw'okuzimba n'okulongosa amazzi agava mu mugga Masika agamba nti batuusizza obutaapu obusenerwako amazzi mu byalo 6 neyingana cubikimitazi emitwalo 18 emitwalo 18 ya liters ya misi konka hati yantubeguraho ninga shintwiyaho emitwalo 15 ekiri kumanyisa twine emitwalo 3 eitukuleka ngwegume netambuzo mulindi kandi twantu washinga ninga turuko cleaning ezi tanks. Kajojo agamba nti abatuuze bagenda kuba nga bafuna amazzi mu mpalo kuba buli lunaku babaweereza ebidomola by'amazzi 752. Ate okugabaheeza in phases tukakikirizanga naho ahabwa abantu kuba bingi n'ebyaro byingi kandi bona biniriho ry'amezi gaboneire abantu bakaba baturira bamya amezi gari nk'ebyondo bino burwire bwinjo buri kubateganisa so twikirizanga nakaba kaceka tukabaganise abantu beitu bekyaleki babase kubahika konka barugatunga omucweka. Peter Banura ssentebe wa disitulikiti ey'Ekikuube agambye nti nga disitulikiti ento tebalina nsimbi zisobola kutuusa amazzi amayonjo ku batuuze abawangalira ku myalo egiri mu disitulikiti kyokka nti n'abalala balina obwetaavu. Bantu bayingi harusozi n'omucweka ebindi tebalina maizi baitu amaani agatairwemu habwa project ya Magita bino nibyo ebijuma biturura habwa project ya Magita kwija hano mu Kikuube so sino karorangu okulibata bantu nyamwingi bagenda kwija hano habwa emirimo eneje kuba nekurwana mu komite zino so baina kuba basangire amaizi amayonjo amalungi. Chen Zubiao nga ye president wa CNOOC Uganda asuubizza nti nga kampuni bagenda kuteekawo ensako egenda okulabiriranga oluzzi. We will put some kind of budgets for the operation and maintenance in our next year's budget. So I would request your support on this so that we can keep even after the period. Amazzi gano gateereddwako zissola 58 ezisooka okugasindika mu tanka ennene eyazimbiddwa mu lusozi oluvannyuma ne gagenda mu ttaapu ezaateereddwa mu bifo 54 mu byalo 5. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV